tugende okuwummulamu nga tuwunzika ensonga ya kalulu abantu okugenda okukebera enkala z'abalonzi era njaga tugiveeko tugende ku nsonga endala kubanga eggwanga lino Uganda liri mu kaseera akazibu kootolabanga bwe kibanga omukulembeze w'eggwanga yaweebako ku ngule w'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya nga kati obupiira bugali mpitawa batugambye obubadde katale tebwayita mu kakumunta n'essebo ne bujja mu katale naye teweerabira bwe tugeredde mu kuwummula tubasuubiza okukumbawumba ensonga yakyo kati kyengamba nti akalulu kano abantu ke bagenda okwetabamu abamu tebanneewandiisa abamu kati beesunze ti twagalya ddala tulasiti bakyagira mu katuufu ebyokulonda ssettendekero ezisinga obungi nti za people power olwokuba abakulembeze baako nojja kusanga abaana abo abamekere ba students be bamu kabo betwogerako abagenda okuweza emyaka abali ku 16 abamu bagenda kuba baweza 18 abamu nga ba 19 by 2021 nga bayitawo kuyingira university Ana basinga kati bayigira university nga balina 18 years 19 nabirako ne mukwano gwange omuwala nga ali 18 naye nga ali ku campus nga mukwano gwo omuwala nga ali ku campus naye nga ali 18 nekakaza nti eriyo abaana abasoma amangu abamu bababuusa nze tujja kusalirwa nnyo abali mukwano ate ku campus nayo tukwanayo emikwano otudayivati senga nkugamba ku 10 akakiiko k'ebyokulonda okawambeka senga betwogeddeko kabituukiriza si kati wabula senga byekwogeddeko kabikola ki kabituukiriza omuli okweyongera okulanga okusomesa abantu okusomesa then okuteeka ku buli polling station abantu bebalondera nebateeka abantu abakebera enkalala ne babeera nga n'okuwatagana ne ba stakeholders abalala ebibiina byabufuzi bannakyewa ne batabeera mu kusika muguwa nti gwate oyogera bwoti ate ne babeera nga enkolagana gye bakolaganamu n'ekibiina ekirala gye bakolaganamu nakiri ne okwengeginga parliament esobola okubongera ki sente ezo zimala sente ezo zimala ezo biliyoni 3 zino just za nteekateeka bagenda kuli senga ebyo byonna bikolebwa okawambeka ku 10 ekizibu waliwo byemugambye nga tebisoboka nga okugamba nti buli kundi police station bateekeko simanya asolodde bayisa dde ekyabwe naye kubanga waliwo ebintu ebimu byolabanga akakiiko kabikoze ngaokukasuka ejjinja mu kisaka balabe kyekinavaayo oba natwogerera kubanga waliwo ekiseera butuuka nga bonaobeere waka nobanga olina olutwe nga ne bonaoleta ekintu ekiteeso ekirungi nga ne bonookola ekirungi tojja kusiimibwa nga ne bonayanula engoye zibadde zigenda okukuba enkuba nga tezakaze tebajja kusiima bagamba lwaki bajazanode n'akagala agakyafu kale bwekiba bwekiti electoral commission nti waliwo ebintu byekola kati ng'esuubira nti kino kyengozi tekituukiridde era of course bajja kukola ki bwekiba bwekiti omulabi wa Delta TV kawemu makisi zoyagala zolaba nti kasaani zisaanidde genda ku mulamwa kale omulamu gw'obupiira bugali mpitawa abala baguyita kali mpitawa baguyita gali mpitawa kisinziira kiki kyotegeeza kubanga sijja kulambula naye ng'ekikulu kiri nti obupiira obwaze katali omuntu alaba nze nga bwendaba ategeere kiki otukola ki kikitwogerako ekitongole ki National Drug Authority kyatutegeezezza nti waliwo obupiira bwe bayise bwe bamanye oluganda olusiba okukola direct translation recalling bwe basabye oba bwe balagidde kyandibadde kiragiro bukomezebwe oba bugibweyo bugibwe katale mwatekama mu palamenti neyeteeka muwamu kwabo ababukozesezzaako mu bbanga eryo era yagamba nti abantu bangi mu bbanga eryo nange nga mwendi byande bigambo bye mbale manyi naawe mbadde sitidde nange nga mwendi tukozeseza obupiira obwo kakati mutuwa kunnyonnyola kutya nti nno tetwafunye endwadde ezo oba tetwafunye emuto n'ebirala ebivaamu consequencesayenga erinnya lyakakantu kuba bayinza olowooza zonna zirina obuzibu munnange era ng'obupiira obwo bwa kampuni eya life guard not so bwe bagamba nti buveeyo katale ekyo kitegeeza ki nze nno kimpa ebintu bingi mu bwongo okusooka timing kiseera ki ekiseera ebyo byonna bibeereddewo tugenda mu nnaku nkulu ekyo kimanyi bulungi abasama bakomawo
ebivulo bitandise dda campaign kati kwega I mean kalenda ziriki zajjudde dda nti lunaku bwo ti balumyusiza abanabivulu balumyusiza kukyakala nekinjujukiza nti omwaka guli ogwaggwa waliwo sikasite mu kiseera kyekimu kino kasite yaki ey'obupiira obwo genda maaso bantu bayanya ensonga nti obuntu nga tebumala ate nga tugenda mu nnaku nkulu kati nendowoozamu ne ŋŋamba kakodyo kyakaliwo akoko nkyakanoonyereza ndabe kakodyo kyakaliwo nkyanoonyereza ntuuke ku lwokutaano olujja tusuubire nti ojja kuba okafunye kirabika kubanga bw'otunira timing nga n'omwaka ogumu kyekimu atisiwo baga nti waliwo sikasite kakati awo nekinaga n'obunafu obuli mu bitongole ebyo ebikwatibwako okusooka noza National Drugs Authority yevunaanyizibwa okusinga kuba bw'otunuulira ebintu ebyo noza mutindo era still yekolaki yevunaanyizibwa etunnyonnyole twagala okumanya bbanga ki obupiira obwo lwe bubaddewo era bwe beeyina statistics bantu ki abasuubira okubanga bantu bameka abasuubira okubanga ba victims oba babukozeseza bafunye obuzibu obwo ebibuuzo byonna waliwo ekitongole kya ubos ekikuulira omukulu manyindo kati ekyo kibeera anti kati ebiseera ebisinga bwe bituuka ku mutindo nga byabulamu ddagala National Drugs Authority yesinga okukolaki ne bwe liba ddagala tebagenda ku kya UNBS abula National Drugs Authority yevunaanyizibwa olina obuyinza obwaki obwenkomeredde kasa biyingiramu ebyobulamu ddagala n'ebintu webiti waliwo n'omukulu gwe bayita URA naye omukolaki asolooza musolo akebera ebintu ebiyingira mu ggwanga akebera omutindo yes kubanga togenda kujjako musolo nga tokola ki totegedde mutindo ki bwe gufaanana yadde kondomu ezo bayinza okuba tebazijjaako musolo wabula era abalina ozikebera ziri ku mutindo kyotegeeza waliwo coordination w'ebitongole ebyo nti URA ebeera n'omuntu okuva mu National Drugs Authority wali bwe baba bajjako omusolo nesooka ebikebera naye ebiseera ebisinga si bwe kibeera olumu yola egenda nesolooza omusolo oba nejja omusolo ku bintu ebyo ebiba biyingira kati ate ab'omutindo ne babikwatirawo n'emirundi mingi olabya amaduuka mu maduuka naddala ebyamasannyalaze nga babikwata mu kibuga nti tebiri ku mutindo naye nga bamala dde okuwa omusolo kati oli neyeebuuza naye era ba URA be bajja bakola ki babikwata nze nkabalingako ebikwekweto mu kibuga bagamba URA UNBS etera nnyo bikwata URA UNBS simanya bano baaki bakwataganye ne poliisi bagenda bakola ki bakwata ebintu ebitatuukiridde mutindo naye nze nga kyendaba bino ebitongole byaffe ebivunaanyizibwa ku bintu ebimu I think birelakisinga nnyo kubanga guno si gwe mulundi ogusoose nga Uganda erina substandard goods si lwe lusoose mugirwako awo myezi ebiri emabega babaninga bata eyali avawa mu ggwanga ly'e Kenya yala erina n'ebintu bingi bazze nga babikwata kati National Drug Authority yavudde netegeeza nti zino banki ebbiri eza kondomu ezo zaali about 4 million naye nga 1 million oyende yabadde ekoze ki emaze okukoza 1 million so kati abo abantu 1 million manyi nti gavumenti yateekawo ezo condoms okupreventinga HIV unwanted pregnancies embuto STDs kati abantu abo 1 million abakozeseza obwo obupiira bwe bagambye nti bwali bwabika obumu bulimu ebituli bali safe mpozi ekintu kino nesinawulira complaininga okuba abaalaze serial numbers ne bagamba ezaali mu banki bweti ne bweti bakwagala kufuna sinawulira complaininga nti oba bwamutusizaako ki tijava negibulaga bwabayo incidence ng'eyo newo abantu nga bafiidde Somalia baba 40 basooka kugamba 12 kakati oli bagamba nti badde bakozesa akakkakikyasoboka okuba nga badde babumaze nawo nga tebalina be bali mu kujja katale obanga si buno bwokka nti waliyo nebuli previous kisoboka bulungi nnyo okubanga n'obukadde obuna baali babukozesa dda ne buggwayo wabula olwobutakkiriza defeat nga tebajja kugamba nti banaye mutusaasire
obupiira buweredde obukadde buna bo babutulageko abantu babulabe webuli webuli abutulage ku bifaananyi nti obupiira obukadde buna bonna bane musonyiwe bwakozerwa mugende mwekebezi nenze kambabuulire wano kuba kirungi ddama alina figures yazikutte nti kaade kakadde kamu ke bakakozesaako wabula zikyenjukira nti batugambye nti bwe bakola mu wakati wa 20 wakati wa April ne May w'omwaka guno expiry date yange ya 2024 mu 34 mu kiseera nga nze waliwo ebintu ebinkwasa n'obusungu nawuliddeko omukulembeze w'eggwanga ng'agamba nti abayindi betaaga okukkirizibwa ng'eggwanga mu ggwanga supermarket n'agamu ku makolero g'abayindi nze kimanyi era nira negemanyi agakyusa n'expiry date y'ebintu mu stores era kyobola abamu ku bayindi nga lumu beggalirayo mu stores ekiro abakozi baba bakyusa gundi ezo expiry date ne bate kubanga akuma just kabamani bakwata ne kabanga staff ne bakoonako ne bazikyusa mu kiseera nga waliwo ekiteezo ky'okwagala okutongoza abayindi mu nze nira n'obweraliikirivu ti neeyo date gye baaliko eya expiry date nze n'okuba bwali bwaggwako nadda nga bwali manufactured even before April nga batuga nti bwamanufacturingira mu wakati wa April ne May bafulumizibwa naye obuzeera okuba bwali bwakuyibwa dda nga ffe twagenza okigwamu ba NDA agenza okigwamu ng'abaana baabukozesa dda nga bambwatekamu abaffe bambi baabukozesa ddansi batira oba batya nga batya okuvaayo okwogera no ati kati balo bategedde ono alina ekintu kyabuuzizza wano nti bagambye obulina serial number abantu bakebere ku serial number kwebajjukira fenna nedda bannaye fenna abali wano fenna tuli bantu bakulu ate gwe naalaba Delta TV nsuubira buno obudde abaana abasinga beebase kati kino kyengenda okwogera sigenda kuwemula wabula kati twogera banga omwana ali mu S4 batanaweza myaka 18 oyo aba mwana mulimu abasajja naye waliwo n'abasajja ba primary abaana basinyafu babasomesa ebyo ebintu eri abazadde abapakinga kesi z'abaana ne babasibira n'obuntu n'entanda kakati ayositaza abantu ayogera gamba kasatu maaso alungu ne bw'obeera ggwe fenna tukkiriza wano fenna twali tubukozesezzaako n'okubulabako babutulazaako kale atabukozesangako abulabyawo naye tewali akwata olaba oli alemererwa nakumanya serial number eri ku mata gagenda kunywa ku kipayinti ky'amata anakwata yakapiira kubanga ate akapiira tekalinga pint ya mata nti woganywera osobola okunywa nga womuza akapiira wootuukira okugenda okakozesa embeera gy'obeeramu tusigire ekifaananyi obeera mu mbeera ki tusigire ekifaananyi angeza kukatiza kyono oba oketaaga okwetegereza bakinamba omuntu aba talina budde bukatunula bwe mbala ne digits eziriko emu eri 19:425 tosobola zikwata mutwe ate olumala enkukusa abantu gye bakukusaamu busuula abange oba kutwala ki gamba n'okukasumulula abasinga baluma kalume baluma na kalume abaana ayinza okuluma nga waluma enyini we wali ne bakinamba so kyetugezaako gamba nti fenna tetuli safe tugende tukole ki twekebeze kuba kyemanyi tosobola fenna kati tugende fenna naawe alowooza nti tewakakozesaako between April ne May ebyo biveeko pulezidenti alina ekisoboka akapiira ako bakugamba kalinda 99% okukesiga tosobola kukesiga 10 ku 10 eri 1% esigalayo ejjira ndowooza ku nkozesa yaako n'enkuuma yaako kuba bamu ayinza okugula paketi mbalabe yabavubuka boogera ayinza okugula paketi n'agiteeka ewaka oba kitegeera nerwawo abamu tebakebera nako expiry date kati awo pulezidenti we yasinziira era ekigambo kyayogere mabegako eri nga bali mu nteekateeka y'okulwanyisa akawuka ka siriimu yagamba nti omuntu gw'oteesiga tomugendako oba kitegeera tomugenda kuba tomukolaki tomwesiga kati kitegeeza yali tayemphasize nga muntu kukozesa ki kwesiga kapiira nti kasa kapiira weekali nti kimala nedda genda bw'ofuna omuntu wo
wadde otativyandaba bw'ofuna omuntu wekebeze nammwe mwekebeze mutambulire awo naye bwona agenda ku bino ebintu kapiira ate kasawa ndowooza mubirabye ebyabadde bannayuganda nti mu mwaka gwa 2025 waliwo omupiira bwe bayitanga engabu simanyi oba mwabulabako bamwabuulira nagabo babwabwere era ekifaananyi looza omwana mulezi akiina engabu mu 25 waliwo obupiira engabu obwera ddala omukadde 10 obwali mu national medical stores this time round nga buli mu national medical stores nga bulindiddwa kusaanyizibwawo olwo kitegeeza baali babuzudde nga standards nga baagala busaanyaawo nze kiyinzizaawo ku kibuuzo kiki ekiviirako ebintu nga bino okubeera nga biddamu okwokaninga 25 actually ndowooza nga botakyafuluma simanyi nze kati simanyi naye nga bonna bikasi kyamulaba ku market bamwera n'okumuwera kakati kyekiriwo ekigaana lifeguard ng'ekika kukiwera kyekigaana ono omwogezi w'ekitongole oba avunanyizibwa ku nteekateeka okuleeta obuntu obwo okulekulira omanyi twetaaga okubanga okudda ku kino kyaga nti eggwanga laffe kyetaaga likyali mabega nnyo naye mu bintu ng'ebyo obwesimba obwetaaga okulagibwa yandibadde yalekulidde nadda waliwo okulekulira singa bano bonna abali mu gundi mu lifeguard aba lifeguard abo abakola abali mu kitundu singa bonna bayoole singa bonna babayozanyira ku bulamu bwaffe tubadde ne rekodi mukulembeza eggwanga ne mukyale mujjukire baleeta enkola ya abc abstain be faithful or use a condom weewaawo nga waliwo okulwanyisibwa nti amakanisa naddala ag'abalokole n'abakatuliki gwe baligagamba nti condom bakyakyalenga nenda bakola omusumba bamuyita sempamati ng'ayokya obupiira obwo mu service ng'agezaho okulaga abavubuka nti bino mubyerabiri naye pulezidenti n'asigala ng'alemedde ku nsonga nti bannaaye ne bwe tunaakola tutya tuyinza kwewayiriza obulwadde gye buli wabula tetuyinza kwewala bikolwa bino abavubuka baffe okwako ke balina tebasobola kwewala bikolwa bino let's use condoms tubanga omukulembeze waffe yawangula engabo era bakyamuteneza paka kati obola sente zijja nnyo mu ministry yaffe naddala ku nsonga za siriimu naye ministry yaffe y'ebyobulamu yeerigwamu ddika bukuumi kubanga era zikyo nkizeewo ku ministry ne ministry y'ebyobulamu era ndoza tujja funanulire ministry nga yo kubanga ministry eyo ng'oggyeko etala ezaalimu wakati wa mukulumbo nnyina n'atuuka n'okulekulira bane batuuka n'okumugoba ne mukyala Diana atunire Aceng n'abalala Asumani Lukwago LPS wabula bigazi tugamba olabanga ministry yennyini as a whole waliwo obunafu ng'abakungu kati nga ssaawa zino bandibadde balekulidde dde abawerako nojja kulaba ng'oli ajja kugamba nti bannaye singa kabangali zikaabe Kampala wano bayisaawo bakungu era next week bajja beebaza Katonda nti banne mwebale buli obukadde obusatu obwasi kuba bwe bwanga bwali buna damala tugebe bakozesako kaba obusatu twamaze okusaanyaawo kati mukole ebintu nga bwe mwagala obuliwo buli kalibu ebyo tebituyamba bandibadde balekulidde abalala kwe bajja okulabira actually abannayuganda abasinga n'aba youths babadde batandise okwetanira obwo obupiira nga ne oba ogenze mu universities ne mu masomero ne happening places ezo obusanga mutoya ate nga babutwala nga babukozesa gye buli ne ku parliament mbulaba oba oyingira nawe osobola otwalako kamu abantu abadde babwetanidde era nga AIDS abadde akendedde kati tuli ku 6% actually ebadde ekendedde kubanga abantu abadde betanidde kati kino kigenda abantu batidde era ng'entidde kati so akakwatako kati ogenda kukola otya bw'aba abuuliza ekyo ekibuzo Damali aba abuuliza n'abantu abalala ate ne Damali bw'aba ayanukula ku lw'abantu abalala abantu abalinga Damali abalina elowoozo nti sigenda kuddamu kakwatako gye bali bangi naye ng'alina proposal nti bannaye kusinziira nga bwenda bembeera soke tukeso naye tuyinza okuba tulina ku lifeguard n'ebika ebirala birimu embeera eyo kituufu kubanga gamu ku makampuni agakola ebintu nga bino olumu gabaga abantu nga bakunavu mu gavumenti ngamu nga baddira bakolagana n'abayini ne babuleeta muno kati nga bawulira ekitundu ekyo tasobola kuyimirira ku standing his ground n'agamba kituufu bannaye soke tuyimirize okufulumya obuntu nga buno bagamba abakulu baveeyo ensonga eno baginyinyitire banoonyerezeeko ddala kiki bagende ne kubika ebirala abantu amazima gali nti abannayuganda tulina okusitukira mu bintu ebimu tetulina kuleka basajja bano ate kutubeera nga bo batuvugira ku sipiidi gye baagala abakulu bano
nze kyensuubira nti baali badde ekisooka basooka nakwetondera eggwanga then abantu abaaliwo ku duty ebintu ebyo nga biyingira eggwanga nabo beetaaga kukwatibwako kubanga tosobola kuŋŋamba nti ekintu ekiteeka nti kakati abo abantu basobola n'okuleka bomu neyingira mu ggwanga kubanga by the time omuntu wagenda n'akwata ssente n'agula akapiira olw'obulamu bwe tukaita kakuuma bulamu aba akeesize era awaayo kyonna kyalina ng'amanyi nkola ki ndi safe naye okubanga ekintu kyotaddeyo okukuuma obulamu ate nga kikusaanyako obulamu abakulu abo bonna abaaliwo mu kiseera ekyo kuba bibeerako ti bino byasayiningibwa gundi nga biyingira nekino gundi ne gundi bwe basayininga so abakulu abo baveeyo bakwatibweko bavunaanibwe ng'amateeka bwe gagamba waliwo kyenzijukidde mu mbeera eno kati nnyo wano mu Uganda wabaddewo embeera ya nti entalo gundi alwanyisa oli gundi alwanyisa oli tolowooza nti waliwo oba competition erina akabi keereesewo mu ngeri eyo mu bizinesi balabako hepatitis B ojjukira bulungi nga mu kugema bagema ne bama ne batugamba eddagala lyakoze eki lyabaddefu oluvannyuma ne batugamba ate apa teyabadde atooke teryabadde na buzibu kwegamba newabeerawo ebintu ebitali bulungi kati tolowooza nti wayinza okuba waliwo bizinesi nti waliwo oli agamba okusiga omuntu abalenzi bo baavuddeyo okwogera ekigambo kyonna Mary Stops kubanga yevunanyizibwa okusupplyinga obuntu nga tuwumbawumba ensonga ya Bobi Wine yakomyewo abedde mu Amerika adde asaba buyambi kitegeeza ki mu mbeera y'ebyobufuzi kati nga bwe tugiraba ekisooka osobola okwebuuza ebibuuzo bingi Bobi Wine wano ebivulu takyakola ki takyakuba bivulu bakyalina issues bagamba alina byatatuukiriza ate nga mwe yali ajja akawogo kati bwe tumulaba ebweru sokoleke tujjewo ekintu kino kyogamba alina byatatuukiriza tebakyamukkiriza kiri ku record police ng'egamba nti teryatuukiriza bisaanyizo bitegeka kivulu ekyo kiri ku record so baba bituukiriza bamuleka polisi bwetyo bweyogera so kati ayinza okuba yayaga sente kati agamba kazinoonyezeewa kuba ebweru naye alinayo abawagizi be abamutegeera mu music era ndabye emirundi mingi ng'ayimba ne bamuwa sente era alabika akomyewo n'ebisawo so nze ndaba kyogamba tukkirireko emagere eyo nayo gyeri eyo ensonga nayo gyeri eyokubiri ayinza okuba alina kyabala nga mumukirabira wano kungulu naye nga eri ebweru alina kyakola ki kyagamba nti apepeya n'abazungu tulabyeko Besigye emirundi mingi naye mabegako ng'ajja akola kinakikoledde emyaka nga 20 nga aza agenda ebweru w'eggwanga n'agenda mu bazungu n'ayogeramu nabyo ku byobufuzi ku bintu ebifa wano mu ggwanga so waliwo ensonga nyingi zosobola okutunuulira zetasobola kunyonyola kati kuba ndaba akadde katuliridde empinga Dama ligolowooza ki? Of course ajja genda ebweru eyo bamufandinge nga era wetwalaba ne Besigye ne ono eyali Jepamu yani koze erinnya lye tumwerabidde takyalabika bona bagenda ewo nono bona bagendanga ebweru eyo ba support naye waliwo kikyakyusa so Bobi Wine ajja genda ajja kufuna omusente gwe akomewo wano naye era tasobola kyusa endowooza y'abantu abamu mu Uganda mulimu abantu abamu abakiriza mu Museveni wali abamu abakiriza mu ki mu Besigye wali abamu abakiriza mu Bobi Wine so ne wanaaba aleza ezo sente tekikyakyusa kinene nnyo kye tulina okukola okukyusa institutions eziri wano mu ggwanga okulaba nti tubeera ne free and fair elections come 2021 kyekigasa kati mpozi nze kyenkirowoozaako nti omuntu yenna yali abaddeko mu kalulu sente zeetaagisa wetaagisa okutambula wetaagisa okupangisa ebyokwogererako wetaagisa okulya wetaagisa bakuyambako azin omuntu bagamba bugambi nti President Museveni ne bakulaga sente zakozesezza biliyoni zakozesezza ne bakulaga OFDC ze yakozesa ne bakulaga so ne bakulaga abantu abenjalo sente ze bakozesa so bwabanga afunye omukisa n'afuna abantu abamuwa sente nga talidde sente zamuwa musolo nze sikiraba mu buzibu kubanga naye ayina ekikyakola ki
kyetegekera so omuntu yenna yetekera akalulu alina okujja nga naye azze full force naye naziyingiza oba olina yo nsonga okuziyingiza yakomyewo okoma kyanjawulo n'okuyingiza kyanjawulo ekyo kiri gyali ekyo kimulekere yakola ki we baba bazimuwadde bakola ki bazimuwadde ne bw'anaaziyingiza Abannayuganda just nze kyenyina obbagamba buli omu ajjako era alonda akalulu akateekebwa waakola ki waalina okukaagala naye nga omuntu waba nga afunye ssente ye nga azifunye zze za akalulu zisikiraba mu buzibu bukyadagezako okwagala okugamba lwakuba lukizi kikyamaliza nakyo kyakalulu kanaggwera na buli mbuzi ku nkondo yaayo bwete otambudde olunaku olwaleero programu nze nga bwenda bwetambudde mbagaliza ekyekyunyi badde Kefas Mayumba Mutebi Mike Bulubowa ne munaffe Damali tubagaliza kire kirungi ate ku Lwokutaano tujja kubawo n'ensonga endala nnyingi no ekyo nomanya nti olwaleero buzibidde nga Amerika egamba nti abakungu ba Uganda n'aba gavumenti mu conferences ne seminars ne workshops bisasulire per diem simanyi bamukitegeddeko ebijjeewo tegenda kudda musasula per diem facilitation ega Uganda government egenda kubanga starting 2020 bavunaanyizibwa okusasulira abakungu ba Bobi Wine ye buzibu bw'enkulaakulana mu Uganda bigambo bya President Museveni tujja kireflectinga tulabe konagana babadde addukira mu Amerika Bungereza wa ate si be bayogedde ebyo be bagambye bayinza okuba batukooye bukooyi nga tubasabiriza nnyo nga balula batuwadde ekimala kubanga ndaba kati ate emikisa gyonna bagiwa Bachina statement eri yali nkulu tuguddewo nekkoli y'amasimu emikisa bagiwaki batuwa amasimu tuwulya njowooza nze njala okwebaza muganda wange Swaibu awo ku Dembe Distributors kwali alaba muganda wange Michael Kakumirizi abantu kwe bali bonna bali mu kulaba Derek Wandera naye kwali ne bannamawulire bonna abali mu ggwanga namwe abalade ta TV ate botalabenze naawe no balaba wali yatusindira ka message ruli last week nagamba nabawuliriza so n'abapoliisi nabo tobeerabire bebale kulaba Jone adambuza nti oli yakuba essimu nevugira ku mulyango bwe yavuga yakola ati nja kutegeeza program eraddako Ssaabasajja Kabaka Wangala